na obuyambi oba embeera ennungi basobola okubeera nga batuukiriza omukono gwabwe okuyamba abeetaaga obuyambi bwabwe. Nkwaniriza onanebo webale kujja ate webale keera. Twogera ku nsonga z'ekibiina kya NRM, ekibiina kyobaddemu ebbanga lyonna kyokoleredde kyemanyi nti kikuli ku mutima. Embeera eriwo olwaleero oba gye tulabako ate gye tusuubira mu maaso awo okuba olyawo okweyongera eya violence n'okulwanagana olw'akamyufu kyemanyi nti wakalimuko embeera zonna ogimanyi. Lwaki tulowooza nnyo violence, lwaki tulowooza nnyo okutabuka, lwaki tulowooza nnyo okukiriziganya ne tukkiriza obutakkiriziganya naye nga because egguli n'eggwanga lyaffe abali emabega waffe abaana abato n'abagenda okujja mu maaso abagenda okujja mabega waffe bateekeddwa okuba nga balina kye basanze. Tuleme okubeera nga tulowooza nti buli ssaawa anticipating violence. Lwaki tetusuubira ddembe, lwaki tetusuubira mukwano? Kati nga TV nkwekyo okulabirako tulina Soul TV, media houses nyingi nnyo naye zonna ziri mu Uganda era zonna ziweereza siwa kiri naye tewali erumba ginne waayo naye nga tebali mu competition. So n'olwekyo ndowooza nti ebyobufuzi bireme okubeera nga lutalo, si lutalo. Ebyobufuzi ebeera ndowooza nti nze nyina endowooza yange eno naawe olina endowooza yo bweti, nguze endowooza yo naye nkuguze yange, tutuuke tutuuse tukkiriziganye, tutuuse tuleme okukola ki, tuleme okukkiriziganya. Naye bwe tunalowooza nti buli ssaawa tujja kulowoleza mu kulwana, buli ssaawa tujja kulowooza mu lutalo, tulowooza bwana Segumire nti oba olyawo embeera eyo mwe mugireeseewo, mwe mugitonzeewo nti buli lwe mugenda mu kamyufu embeera kumpi y'emu, ensonga zezimu zezikomawo. Nze ekyokulabirako mpozi nja kutwala omukisa guno abantu b'Emityana North Constituency okubayozaayoza. Ekisooka okufuna vice chairperson waffe wa Central Region omukulu Honorable Kiwanda Suubi okuba nti yalondeddwa okubeera nga ife waffe eri tumuyita chairman eno mu Central Region tumuyita chairman kubanga yatwala region yaffe bw'abeera eri waggulu bonna mu ggwanga eri abeera vice chairman. Naye ntwala omukisa guno kumuyozaayoza okusobola okuba nti yatuuse ku kifo ekyo ky'obuvunaanyizibwa ate amwagaliza birungi byerere. Nate era njagala okuyozaayoza abantu b'Emityana North Constituency okufuna omukulembeze omulala mu constituency Nsegumire Kibedi Saalongo okuba nti yagenda okubakiikirira 2026 ng'omubaka wa parliament. Kyo nno kitegeeza nti tweyongeddeko okubuweereza. Bw'abanga Kiwanda aba mu North Constituency mu Mityana North ye ali ku SEC ate nga minister, nga ne Kibedi ali mu parliament, nga ne Nabakooba naye ali mu parliament. So kitegeeza nti obuweereza bugenda kuba bukuza eki, bugenda kubanga bweyongedde bugaziyeemuko basibo ne banyo. N'olwekyo tulowooza nti njagala kubayozaayoza kubanga ffe tuzze okusavinga amawanga gonna, tuzze okusavinga amadiini gonna, tuzze okusavinga ebibiina by'obufuzi byonna kubanga omukulembeze abeera mukulembeze waki w'abantu bonna. So n'olwekyo kyogamba nti NRM embeera eyo yeringa egitonzeewo nti buli lwe mugenda mu kamyufu kibeera bwe kityo tetunakabawo njawo. Ebibiina byonna wabadde obiraba, ne DP wadde ogirajo ng'erwana, ne FDC wadde ogira ng'erwana, bagenda kulwana bonna. Naye kye ndowooza nti okulwana tekwetaagisa. There is no room for fighting. Why should you fight? Why? Kyekibuuza nti lwaki olwana? Nze ndowooza kati nze mba njagala ekyokulabirako kubanga ffe kati mu Uganda yonna twafuuse kyakulabirako. Tuli exemplary. Twasendize precedence. Ogamba Museke mu North mu Mityana North. Yes, kubanga mukulu Kiwanda yali yeesimbyeyo ku mubaka parliament one Mityana North. Yali nominations papers. Buli kimu kyonna n'akijjayo. But eventually bwe twamaze okutuula ne tukkiriziganya nti lwaki gwe tusesetukako nga bw'osesetuse n'ogenda wali ate kati nze n'ondekera wano. Otegedde mu mirembe consensus. Saakira ati abantu baffe bano bonna tubagatta kubanga ekigendererwa kyaffe si kyakulwanagana kulaba nti ani asinga. Ekigendererwa kyaffe kyakulaakulanya ekitundu kyaffe. Olwekyo tulowooza nti mu bibiina byonna kyagala oganye nti NRM wonna lwakuba nti NRM ogiraba olaba nti yevuddeyo kubanga participation
gyesinga okubeera active. NRM tugireeta olw'okuba nti ekisooka kyekibiina ekiri mu buyinza kyekibiina oba oliawo kyewandigambye nti kiina resources ne manpower byonna okutwaliza awamu ne systems oba oliawo obusobozi okulaba nti kiteekawo structures ne systems ez'enjawulo ezandibadde nga zisobola okugonjoola ebintu ebyo byonna ebirala tebiri mu buyinza tobanenya oba oliawo balina ebizibu byabwe olw'embeera eriwo. Nokijja okutegeeza nti bw'otunuulira abo badde entalo wonna nga bw'oziyise olaba nti from the grassroot abantu bonna abaliyo ba NRM tonnaba kulabako kibiina kyonna nga kyoganize wansi kati gajjo badde ogamba esemba buli ekibiina ekirala kitwala percentage kizibu katono nnyo basobola okufunayo bwekaba nga ka percentage katono kitegeeza nti the majority of people in Sembabule basubscribing at what? To NRM. Therefore, bateekeddwa okuba nga abantu bangi abagala okuteeta obuweereza bwabwe muki eri eggwanga kati eventually nosanga batandise okuba nga bakolaki bafunye obutategeereka nga ebibiina ebirala byonna bwe byandibadde twali tulaba wano mu FDC enajja nankumbi twalabye just recently nga Nabira balwana nyingira toyingira fuluma kati twagiwadde ono okitegedde ebibiina byonna nze kyendowooza kimu nti tusooke tuzimbe internal democracy fenna mu bibiina across the board tulima kutunula NRM yokka naye fenna tuli bakulembeze kubanga buli obeera mukulembeze wa kibiina kitegeeza olina etuntundu ly'abantu lyokolaki lyokulembera therefore obeera mukulembeze wa ggwanga oba obeera mukulembeze bwana Kibeddi ekikuyisiza era kyekyo kyennyini nti gwe kirungi nti programs n'entegeka zino ozibaddemu mu makati olowoozezaako ku violence olowoozezaako ku byonna ebiri mu kibiina kya National Resistance Movement kyekibuuzo nti olabamu systems olaba nga NRM esobodde okuzimba internal democracy okuva mu ndamu ennyini kuba NRM esuubirwa okubeera byekola byonna biri exemplary ku biina ebirala byonna n'ebito ebikyajja ekyo tubasuubiramu kyennyini. It is what they are doing. Have you really experienced that effort? Is there that effort? Definitely yes simply because bw'otunuulira engeri gye tufunamu abakulembeze okuva ddala ba flag bearers okuva ddala ku LC1 tuyita mu demokrasia mu mbeera nti abakulembeze b'ekitundu abo abantu b'ekitundu bajja ne bakuŋŋaana in NLC mu community eyo mu sseera eyo ne baddiga nti twagala kyamaani wa LC1 nga flag bearer agenda okuvuganya ku side eri endala ne bakuŋŋaana abantu neyesimbawo neyeyogerako nemuwakalu nemusimbako emabega kati tuyagala demokrasia asingaawo afaana atya because government oba chairman wa party oba central executive committee oba NEC national executive committee does not appoint twagala chairman wegundi twagala kansala wegundi twagala member parliament structures zikolaki zironda democratically so kitegeeza nti ekibiina kyaffe kifuuse exemplary eri abantu abaki ebibiina ebiki ebirala twasetting a precedence nti tufuna ba flag bearers nga bayise mu kalulu akalulu aka adult suffrage okyegedde ne bino ebibiina ebirala naye natandise okulaba nga bitandise okukola ki ebibiina ebirala byadde bikola bwe biti criteria nga obukiiko obwa waggulu bwebugenda nti kati mugundi ekabuusu tulonze gundi yabakola ki naye ffe nedda ffe omukulembeze agenda okukulembera mu kitundu ekyo era alina kuva mu kitundu ekyo nga n'abakulembeze n'abantu b'omu kitundu ekyo bebamukoze eki bebamulonze so tulaba nti ffe tuli exemplary demokrasia tumutaddewo internally ate era ne externally mu bibiina mugundi erirabira tukkiriza ne bajja ne bakola ki ne balonda ne beesimbawo ne balonda kyevu olaba nti at times ba flag bearers baffe olumu tebawangula ate abaliko opposition bakola ki tebawangula. Alright, tuli ku Soul TV program omunye ku makya leero tukwaniriza nateera mu program tuline Salongo Salongo Kibeddi Muhammad Nsegumire ye munakibiina kya NRM abadde mu kibiina ndowooza okuva eri gye kyatandikira ate n'olwaleero akyalimu era ategeka ndowooza okwesimbawo mitundu eby'Emityana North sitegeka namaze dda okuyingira abantu bakkiriza mu maaso n'okwetegereza ensonga z'ekibiina kya NRM nga bwe zitambula nga beetegekera kamyufu akagenda ndowooza okugibwako akawuwo olunaku olwa Friday nja kukakasa oba
muganda wange Wamala Mohamed ali ready okulaba tukutuusako Honorable Emmanuel Dombo kulira ebyamawulire mu kibiina kya NRM erudde eri esawo yonna tujja kubanga tumufuna kuba ebibuuzo bino byonna byembuuza mwami Kibedi oba oliawo yandibadde abyanukula authoritatively kubanga mpozi kyagenda otuwa yentegeka butya bwe betegekedde embeera eno eyamaze dde okulabika nga eyinza obutabeera nyangu twamaze okulaba abakubagana twamaze okulaba abeerangira twamaze okulaba oba oliawo nti embeera yandibanga tejja kuba nungi mu mbeera eyo katono nnyo nga tetunagendako erudde eri bwana Kibedi Nsegumire ogambye nti kituufu embeera weeri naye tetunakulaba oba tetunakumanya gwe mu ndaba ye y'ebintu ng'abaddemu mu kintu olowooza kiva ku ki ogambye temuliko we mutuuse naye embeera eno evudde ku ki embeera eno ey'okusika omuguwa obutayagaliza n'okulwanagana nze ndowooza nti embeera what we need to do first we should have what they call a sense of belonging. Nti bw'obanga muganda wange oli ku Soul TV oteekeddwa okuba n'omutima ogwa bwannannyini gwa TV newankubadde nga si gwe nannyini naye the mere fact that omwokola you own it and once you own it whatever you will be doing ojja kubanga okikola ebiriyo nti njagala Soul TV mu myaka 3 njagala ebeere nga yesinga mu East Africa so okutuuka mu mbeera efaanako bwetu kitegeeza oteekeddwa okukola emisana n'ekiro towards that n'olwekyo abantu baffe bonna bwasina osooka okukola kwe kusooka okuba n'emitima ne party zaffe at heart party NRM tempadde oba empadde nyina kukola njagala kugizimba bwene njagala kubanga ekyo ekibiina ekisinga okuba ekinene mu East Africa oba mu Africa nga kyabuvunaanyizibwa nga n'abantu baakyo beeyagala kyekibuuzo ekinene ekiri mu ddiiro kati actually kibadde ebbanga lyonna nti bammemba ba NRM omutima ogwo mugulina ogwo gwagala ekibiina ogwo okugamba nti kino NRM yaffe oba muliwo olw'okuba nti muteekwa kubeerayo. This is what I've just told you nti tukkiriza bw'olwobeera n'omutima olina okuba n'emitima ebiri you must have that sense of responsibility and a sense of belonging nti obuvunaanyizibwa obwo okuba okufaayo mu buli mbeera kiba kikulu nnyo obuvunaanyizibwa obwo obw'okuowninga kino kyange kiba kikulu nnyo ekyo pati okyovalanga ebaddewo for all these years ebaddewo ebbanga lino lyonna His Excellency the President the chairman of this party agezezaako nnyo okulanga pati ekola ki esigalawo n'abantu abalala of course waliwo ebintu olumu ebitatambula bulungi kuba twetaaga abantu baffe 33 akuviira ddala ku village mazima ddala nga batuula occasion buli kadde batuula babeera consulted okusobola okulaba nti tutambula wamu ekyo byetaaga okuba nga bikolwako bakadazi baffe abasobodde okubeera nga babaddemu for a long time abakumidde n'ekibiina nabo babe nga bakola ki batunulwako era bafiibwako mu ngeri zaabwe ez'enjawulo so awo challenge wekyalinga mu pate yaffe nti abantu baffe abakadazi abali mu kibiina abagumidde abakoledde ekibiina beetaaga nabyo kubanga at least batunulwamu era babeera recognized mu mbeera oba olyawo esobola nga ebalaga nti mazima ki webali naye nga NRM party egezezaako nnyo okulaba nti etereeza ebintu byayo of course n'ebibiina ebirala okugiyambako kubanga there must be checks and balances tosobola kufumba keeke aye n'ogyeriira oteekeddwa okubanga waliwo ate akuyambako okusobola okutuukiriza ebyo ebigendererwabyo nti bw'onoobanga tewali akuyambako akutisizinga oba oli aweza obutakola bulungi oyaga nti buli kimu kyakola ki buli kimu kyaggwadda naye bw'obanga Soul TV nga waliwo TV endala eriwali ekuteekako akazito nti nteekeddwa nange okukola ki okulwana ku masajja kulanga nkola ki nga nvaayo nange mbeere omusajja kumuba ki mu basajja n'olwekyo tulowooza nti ekibiina kyaffe kigezaako nnyo okulaba nga kibeerawo kigezaako nnyo okulaba nga kifa ku bantu baayo ate era newankubadde oli tali mu kibiina ekyo tulina abantu baffe bangi nga bali mu bibiina ebyenjawulo naye nga ataga nze omuntu ono mu kibiina kino gwenja okuba nga nkola ki nga mpa oba nga mpagira okusinziira ku bigendererwa bye byakola ki byalina eri ekitundu kyange that's why they put campaigns campaigns zibeerawo not because ojja kuba campaign mu ekibiina kyo bokka olwedde bekibiina kyo bokka baba bakumanyi baba bamanyi n'ebigendererwa byo naye okuba campaign n'eri okusikiriza n'omuntu omulala mu kibiina ebibiina ebyaki ebyenjawulo okusobola okugula ebirowoozo byo nga babe nga bakola ki nga bakuwagira osobola okutuukiriza ebyo byoba Alright. Tuli ku Soul TV enkyaleero program omunye ku makyamanyi nze tusimapolo ndine bwana Mohamed Kibedi Nsegumire munakibiina kya National Resistance Movement erode eri tuline bwana Wamala Mohamed
ali mu bitundu ebyebugolobi ajja kubanga atuusaako akwatibwako ensonga z'ebyamawulire mu kibiina kya National Resistance Movement, ekibiina ekiri muyinza Honorable Emmanuel Dombo. Tutunulira ensonga eza violence n'obutali bumativu n'embeera eno etali nnungi ey'okulwanagana eri mu kibiina kya NRM mu kiseera kino erabikidde mu ntegeka eno ey'akamyufu ak'okusunsulamu abo abanaakwatira ekibiina bendera akagenda okutandika olunaku olwokutaano. Tugendako mukumulamu tova ku Sol TV ate tukyagenderera maaso. Nkwaniriza mnaffe kyali ku Sol TV programu munye ku bakyayi egenda maaso amanya zetu simapolo mu studio zindine bwana Muhammad Kibedi Nsegumire Salongo eruderi tuline bwana Muhammad Wamala. Bwana Muhammad Wamala oteko kubanga olwedde nandyagadde otuseeko akwatibwako ensonga za ez'amawulire mu kibiina kya National Resistance Movement. Honorable Emmanuel Dombo banga lwedde mumpeeko tutandike tumbuze ebibuuzo ensonga nga bwe ziri mu kibiina kya NRM. Akamyufu kafuuse akamyufu wadde tekana kutandika n'obubonero obwonna bulaga nti obuulyawo embeera yandibanga tejja kuba nnungi. Abakubagana ababaka ababiri Musemba buli bulanga batuuse okubagana ate nga aba senior leaders mu kibiina kya NRM ate nga senior legislators mu mbeera eyo obulyo wandibanga waliwo ekitali kituufu, naye era tubasabira twongera kusaba ffe twandyagadde okulaba nga embeera mu bibiina by'obufuzi byonna temuli violence, kubeera okuvuganya okuli clean, ayitawo ayitewo ata alemererwa okuyitawo era abeere nga talina kyakwekwasa kyonna. Wamala Mohamed, nkwaniriza ku Sol TV, tandikirawo wenyini. Yes, omulaba wa Sol TV nange nyongera okulamusako na Joli wasota sebo wasota nyabo olunaku olwaleero. Tukedde bugolobi wano okusinkana akulira ebyamawulire mu kibiina ekya NRM Honorable Emmanuel Wamala Dombo, era nga ensonga etuleese y'ensonga ey'akamyufu k'ekibiina n'ebyobufuzi mu kibiina ekya NRM ebugenda maaso okubanga binyooka. Tukimanyi nti olwokutaano bagenda kubanga babbinkana ate mu kamyufu kaabwe. Honorable tukwaniriza nnyo ku Sol TV, badde nsaba olamuse ku balabi baffe aba Sol TV tutandikirawo ensonga espresso olunaku lwaleero. Sebo neyanziza era njagala kwebaza Salt TV okutuwa omukisa guno nga bwe batera okukola bulijjo okusobozesa okutuuka ku Bannayuganda gye bali n'okutuuka ku bamemba ba NRM naddala bwe tuba mu kiseera kino ne mujja okutubuuza ebintu. Ffe newakubadde mu NRM tetulina media house naye tubeeyambisa mmwe obudde bwe mutuwa okusobola okwogera n'abantu n'okutuusa amawulire gaffe gye bali. Honorable, olunaku lwakutaano naye tuli ku lwakusatu lwokka. Twalengedde mundu, twalabye ebikonde, twalabye regisita eziyulika. Kiki ekigenda mu maaso mu kibiina kya NRM? Akamyufu kagenda kubeera kati ak'omulundi guno. Buli kamyufu akabeerawo mu NRM abantu abakeetabamu beeyongera, ebbugumu lyeyongera, ne supervision yako ekolebwa ekibiina yeeyongera. Kino ffe kyongera okutuwa obugumu. NRM ng'ekibiina kikyali popula mu bantu, abantu bakyetanira. Gwe weebuze lwaki ebiri mu NRM tebiri mu kibiina kirala. Kaakati obuvunanyizibwa kye butuwa ffe nga bakulembeze kwetegeka embeera ereme kuva mu nteeko n'abantu basalewo kulonda nga balonda mu mazima n'obwenkanya okusobozesa ebivudde mu kulonda okuweebwa ekitiibwa. Honorable, tulabanga bw'ogamba nti mwagala babakulembeze. Honorable Hanifa Bangirana Kawooya mu kaseera kano anyiga biwundu Essembabule. Honorable twalengedde Joy Kafula Kabasi ne Honorable Siono Sekikubo Essembabule era nga bagenda maaso okubanga bbinkana. Bw'okubanga buweereza lwaki tuuka ku mbeera eno y'okulabika nti katuuse n'okuyiwa omusaayi? Kakati ebitundu naddala ebirimu abantu nga babivaamu nga balina akeekwaso ku muntu akola mu magye oba nga ye yennyini mubaka abadde mubaka ng'alina abasirikale abamukuuma oba abadde minisita oba abadde mukwano n'abantu abali mu magye batera okuleetawo embeera olumu ereetera
ebitundu ebyo obutaba bya mulembe bulijjo ng'esembabule guno si gwe mulundi ogusoose ebintu ebyo esembabule okubeerayo naye mabega gye buvudde waali wabaddewo embeera efaanana bw'etyo naye ffe kyetukola ng'ekibiina kwenshuwaringa nti entegeka gye tutadde mu nkola esobozesa abalonzi okulonda omuntu gwe baagala n'okukuuma abo abeetabye mu kulonda. Twagala kwetonda olw'ebyo ebyalabise ku mpapula z'amawulire mu mpewo z'amawulire nga bituuse esembabule ne bituuka ne mu bitundu ebirala. Kansuubire nti tugenda kukola ekyo ekisobose okulaba nti tebiddamu kubeerawo olw'okusobozesa abantu beffe okwetaba mu kulonda nga teri akwatiddwa ku mukono. Mutegese ki ekyenjawulo kubanga mbadde mmanyi nti byaliwo 2015 mu kitundu kyekimu mumanyi hotspot zino naye temwetegese kimala. Ffe ng'ekibiina okwetegeka kwe tukola Secretary General Right Honorable Kasule Lumumba yawandiikidde Inspector General wa Police ng'amutegeeza ekisooka ng'amusaba ebyokwerinda binywezebwe okusobozesa aba NRM okutegeka okulonda okulungi naye n'ayongerako n'ebifo ebyetaaga okuteera mu deployment esuuse kweyo ekolebwa bulijjo. Kati ng'esembabule waliwo ebitundu nga Shema waliwo ebitundu mu Embaale n'Eteso mwalimu ebitundu ebyetaagisa ddala abasirikale ba poliisi oba oliawo ne poliisi okusaba obuyambi mu basirikale abalala abatali ba poliisi okubayambako okukuuma eddembe mu bitundu ebyo kubanga abantu tebakimanyi abamu nti okulonda okwaffe okwamu NRM kuba kugazi nnyo n'okusinga okulondwa okwa gavumenti ya Uganda kubanga polling centers mu NRM ziri ku buli kyalo era ebyalo kati bigenda okulonda ng'olunaku lw'omwezi ennaku z'omwezi nga 4 biri ebyalo emitwalo 6,975 byebyalo ebigenda okulonda ate bw'ojja ku polling centers eza electoral commission teziwera namba eyo kati bw'ogamba nti buli polling center ogiseeko omusirikale wa poliisi omu ekitegeeza nti poliisi ku lunaku olwo tegenda kukola mulimu mulala gwonna erinda ba NRM naye ate nabo tebamala kati ekitegeeza nti poliisi ng'ekolagana n'ebyokwerinda mu ggwanga batera okukola erina okukwatagana ne CDF n'ebitongole ebirala okusobola okufuna obuyambi okutuwa obukuumi okulonda alonda tatidde n'oyo agenda okwetaba mu kulonda alonda nti oyo gwe muntu gw'ayagala n'oyo yeetabe mu kulonda ebiva mu kulonda abisemu ekitiibwa. Twalengedde Honorable Saida Bumba Nakaseke nga yaga nti nja bafuga lwampaka ekibiina ekya NRM bamugaa tojja kutufuga naye nga nja bafuga lwampaka twalengedde ebikutiya bya ssente bibadde mu kalulu kano. Honorable defranchisement eno tegenda kulabika nti egenda kunyiiza abantu abamu bajje ne mu kibiina bajje independently nga bwe kyali 2015 mu kamyufu. Okwetaba okulonda kw'omu kibiina kyonna bwe kutaba kwa mazima na bwenkanya akwetabyemu n'avaamu nga mumativu nti ebivuddemu byebyo kireetera omuntu yenna okusalawo naddala okujja nga independent yebadde enkola era kyova olaba nti omukulembeze w'NRM era nga ye mukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita mu lukiiko lwa Central Executive Committee yaleeta enongosereza mu constitution ya Uganda n'asalawo okugamba nti ku luli abantu bagula obululu bagula ballot papers abantu bakozesa amagye ne poliisi nange kamwa koogera nendugenderamu kakati chairman bwe yatunulira bino byonna n'agamba nti naye enkola yaffe nga movement okuva edda twakolanga tutya n'agizuula nti okulonda okwabeerangawo kwabanga ku kyalo ate nga abantu basimba layini mu mugongo kakati bino bye twaleeta ebyokuba akalulu tusindike mu bokisi ate nga n'abantu baffe abamu ebyokulwandika tebabimanyi byatandika ddi n'asalawo nti ebyokuba akalulu ku village mu NRM biveewo
biddemu bakuba akalwako okusimba layini mu mugongo. Kakati guno gwe mulundi ogusoose okukigezeza. Kyakola bulungi mu kulonda ku LC1 era abantu bakisimba. Tusuubira nti security weneebeerawo emala ne registers nizikolebwa obulungi abantu batazivuma. Kijja kutuleetera okutegeka okulonda okulungi era ebinaaba bivuddemu omuntu bw'asala okugenda independent ne bivaamu era nga ebyava mu kulonda ku NRM ne biba nga bye bimu ebiraze nga bivudde mu kulonda okuddako. Naye okukola ekyo bwe kirema ekibiina kyonna kireetera abantu okutendewalirwa ne basalawo okukola ekyo omutima gwabwe guba gusazeewo naddala ekyokujja nga independent. Kubanga mugenda mu kamyufu kano naye ng'olwedde abamu ku babaka abali mu parliament ne baminisita abamu baliko enziro ey'okutyobola ebiragiro bya COVID-19. Twalengedde abamu nga eriyo n'ebitundu etannaba kutuuka masiki oba obukookolo naye nga tebagenda kwetaba mu kulonda. Mugenda kuleka entegeka egenda kubeera etya okulabika nti mugenda kukuuma abalonzi bammwe n'abeesimbyewo nga tebakwatiddwa kirwadde kya COVID-19 ng'ate amateeka mwagamenya dda? Ekisooka si ffe otumenya amateeka. Bamemba bammwe. Kubanga okuva lwe baalateekawo amateeka ago pulezidenti w'eggwanga era nga ekyamaani w'NRM azze buli kiseera nga kiddiŋŋana abantu mwekuume muleme kuba nkuŋŋaana naye bw'aba nga atambula wamulabanga ng'ava Entebbe oba ng'agenda Ejjinja oba ng'agenda abantu wonna ng'ayimirira mu trading center abantu ne bakuŋŋaana. N'ejjuzi wano we bamenye ekkanisa mu Ndeeba yagendayo n'agenda ku kanisa awo ne abaagala bakuŋŋaane ne babagaana. Kati pulezidenti yasinga okwagala abantu kubanga baagalamu akalulu naye abasaasira era n'abalumirwa kubanga ayagala nga basookeyo kubeera balamu. Yasalawo gaana okwogera gye bali era n'agaana okuyimirira mu nkiiko ezifaanana ng'ezo. Kati bwe tutwala ekyokulabirako ki? Twebuuza lwaki eyo mu kyalo bamembazi b'ekibiina basalawo okumenya amateeka ate pulezidenti wamala okuwa ekiragiro n'aga nti mukikola poliisi n'ekkiriza abantu abo okukikola kyandibanga poliisi n'ebitongole ebyokwerinda biza okuba nga biri mu kubaane n'abantu abo bamenya amateeka kubanga gw'omenya otya etteeka nga poliisi ekutunulidde nekuleka ng'oyinaayina ate ne batandika okuvuma ffe abali e Kampala abatabadde gyomenyedde mateeka. Tolaba nti kiba kyewunyisa naye nga buvunaanyizibwa bwaffe era buvunaanyizibwa bwa kinoomu ekisooka okwekuuma nga mulamu n'ekyokubiri obutayamba kusasaanya bulwadde eri ab'omumaka go ab'omulirano n'abantu abalala. Kale buli omu abeere mu beezi wa munne brothers keeper oba bakyogera batya mu Luganda mukuumi wa munne. Bwe tunaakola bwe tutyo ojja kulaba nga banyumya nti obulwadde buli mu ggwanga awalala naye ng'ewaffe obulwadde tugezezaako okubukontrolinga. Tuliseeko mu nteekateeka ey'olunaku olwokutaano bigenda kutambula bitya mu kamyufu kano? Ekisooka olunaku olwokutaano nga tuli mu kamyufu kaffe, ekisooka olunaku olw'okulonda buli kulonda kugenda kubeera ku kyalo era kugenda kubeera ku kyalo awagazi enkiiko z'ekyalo bwe zitera okubeera. Ebitundu ebimu enkiiko zino zigenda kubeera mu kisaawe ky'essomero, ebitundu ebimu mu kibangirizi ekyasalibwawo nti awo village weekuŋŋaanira General Assembly ya village weetuula naffe tugenda okubeera. Ekyokubiri ng'abantu batuuse ku polling center. Ekisooka kyennyini balina okugoberera ebiragiro ebyateekebwawo gavumenti naffe ne tubikwata ng'ekibiina. Ebiragiro ebyo ebiriwa ekisooka balina okunaaba mu ngalo ne sabbuuni. Sabbuuni n'amazzi byamaze okugulibwa NRM ku buli kyalo. Balina okuyisa sanitizer mu ngalo. Sabbuuni wabanga aweddewo sanitizer nga waali oba sanitizer nga aweddewo nga sabbuuni n'amazzi weebiri okusobola okwewala n'okutangira obulwadde obwo. Nga bumaze kyalibadde kirungi buli omu abeere ng'alina masiki ku mumwa kubanga masiki ekukuuma gwe ajambadde bw'obanga olina obulwadde neekuuma munno gwe n'osigaza oba olina naawe neekuuma oba okuta omuntu mu ngalo ng'osazeewo
okoze ensobi oba weekutte ku kisenge n'osangako covid n'osalawo okwetakula ku mumwa weugeza kwetakula ku mumwa oba ku nnyindo n'okisanga nga kuliko masiki oba weekuumye masiki eba egezaako okuyamba n'ekisembayo tibweba basimba layini basimbe layini nga balekawo amabanga olw'okusobola okukuuma munno n'obutasembera munno kumukwasa bulwadde omuka gwo oba obanga wiisyamula oleme kumukwasa bulwadde. Tugenda kuddako mu studio ate tufuneyo ekibuuzo kimu bibiri okuva eri Apollo then tudde tuwumbewumbe ne Honorable. Katuddeko mu studio katono nnyo omulabe wa Soul TV tuli ne Honorable Emmanuel Dombo nga yakulira ebyamawulire ku kibiina ekya NRM. Twebaza nnyo bwana Wamala Mohamed, twebaza nnyo ne Honorable Emmanuel Dombo mu ntegeka eyo gye balimu ey'okutegeka akamyufu k'ekibiina kya NRM. Honorable, nsanyusa nnyo okuba nti otweyunzeeko enkyaleero naye oyogedde ku ntegeka ez'okutegeezaako poliisi n'ebitongole ebyokwerinda okulaba nga bakakanya embeera mwe musuubira okuba nga ze hotspots mu kamyufu kana ka NRM. Nandyagadde oyogere eri abatuuliriza n'abatulaba ku systems ez'enjawulo ze mutaddewo mu kibiina okulaba nti embeera eyo boolyawo tebeerawo ate owene assurance abalabi n'abeetegeka okwesimbawo mu kibiina kya NRM nti tebagenda kufuna bizibu ebyo byennyini bye tuze tulaba oba olyawo ne bavaamu mu kamyufu kamwe nga banyiivu n'ekibiina nga bakyabulidde. Systems ki ze mutaddewo mu kibiina, processes ki ez'enjawulo mu kibiina, entegeka yammwe eri etya? Sebo webale nnyo era njagala kwebaza abatuwuliriza. Njagala sebo nkubuulire nti ennaku zino zonna amagezi gaffe ne bye tukola tubimalidde kugezaako okutegeka tulabe nti ebyaliwo mu kulonda ebiwedde tebiddamu kubeerawo mulundi guno. Ng'ekyokuloberako njagala nkubuulire nti jjo twabadde n'olukiiko ne Secretary General nga yalukubiriza nga tugezaako okulaba biki bye tuba tukola. Ekyakola esaliddwawo kisooka Secretary General yawandikidde Inspector General wa Police nga mutegeeza kulonda NRM kwetegese era ng'emusaba okwerinda okubeerawo. Ekyokubiri, Secretary General yatadde mu buwandiike ebitundu byasuubira nti bitera okubeeramu omuvuyo gw'ekika ekyo ng'esaba Inspector General wa Police bw'abanga akola deployment ateekemu deployment esingira ddala okubeera ennungi n'abantu abataabe nako baane n'abo abeesimbyewo. Ekyokusatu, Secretary General wa Uganda wa NRM ali in touch ne chairman w'ekibiina ate nga ye commander in chief ow'amagye g'eggwanga n'ebyokwerinda. Kakati kyemanyi nti ebibeerawo mu ggwanga Secretary General aba bibriefinga chairman ate ebimu chairman abe byerabira ku TV n'okuwuliriza kubanga naye alina abantu mu ggwanga basobola okumubuulira biki ebigenda mu maaso. Kati entegeka eneebeera ku level ya chairman siyinza kugyogerera naye mmanyi nti naye amagezi agataddemu mangi okulaba nti asobozesa aba NRM okwetaba mu kulonda nga tebatidde. N'ekyokusatu okusobozesa abo abagenze mu kulonda nga bavuganya okuwa ekitiibwa ebyo ebinaaba bivudde mu kulonda. Esebo entambuza yammwe eya kamyufu nti ababeera basowaganye mu kamyufu waliwo embeera ey'okubatabaganya kyembuuza mu kibiina mwenyini ng'oggyeko enforcement naye oba organ oba olukiiko olutabaganya ababeera basowaganye. Kati woba otunulidde enkola ya NRM okuva emabega nga bwezebeera olaba nti buli lwabeerawo okulonda wabeerawo engeri omuntu eyemulugunya ku bivudde mu kulonda gy'alina okubiyisaamu era chairman seeki yawa olukusa chairman aseekira Kew Tribunal egenda okuba nga ewuliriza ebyo ebivudde mu kulonda singa omuntu abadde nekyemulugunya. Naye nga tetunatuuka ku bya tribunal
chairman kennyini n'enkiiko enfuzi ezifuga ez'NRM zirina obuvunanyizibwa okutabaganya ba NRM ababa basobaganye. Kyova olaba nti emabega eyo we twalina ba MPs bayita barebwa MPs, banamawulire baali bayayomba nga baga nti lwaki mubeegayirira oba lwaki beegayirira NRM. Naye ffe ng'ekibiina tugendera ku musingi oguli mu bitabo ebitukuvu, Qur'ani, Bayibuli, okugamba nti nga kirungi abooluganda okubeera wamu nga batabaganye. Okutabagana kuva mu kuteesa na kwogera. Ekyokubiri, singa olaba abantu baze beesimbawo mu bifo ebyenjawulo engeri gye baze bayisibwamu. Juzi wano Mami Babu yali yeesimbye kuba vice chairman. Naye ekiseera ne kituuka ng'alina okuwaayamu ne chairman okusalawo ku ekyo kyali alina okukola. Era bwe yayiwaayamu ne chairman n'awa ekitiibwa bye baateesa n'aga nti watuuse awadde ekitiibwa bye bateeseeza era Mwami Kigongo Haji ayitemu nga tavuganyizibbwa. Eyo nkola nnungi eya demokulasiya mu nsi yonna. N'abantu abalala baze basisinkana chairman ate olaba oba asisinkana n'anyumya n'abo abaze bamulwanyisa nga n'emundu bamutunuzaamu. Naye ab'NRM nga muyombedde kalulu, lwaki teba temusisinkana ne mukyogerako? Enkola ye ejjaza asomesa egenze eyamba ekibiina okunywera n'okutambulira ku musingi omugumu. Ekyo nga twakirabye mu bifo bino eby'amaanyi ennyo oba birimu embiranye ennyo nga tekyasobodde kulabikawo mu kabeefuka n'akajja. Twakiraba ku Seeke omukyala Kyazike n'avaamu, twalengera abaana bemwasobola okwogerezeganya nabo ne basobola okulekera bannaabwe. Consensus eyo ne negotiation ng'ate erabise nnyo mu kamyufu ate kati omulundi guno. Ati kati mu kamyufu ekiseera kituuka twogera n'abantu bangi. Abantu bajja mu nomination gwe toyinza kumanya ffe emirimu gye tukola. Mutulabira wano nti tuli banamawulire naye ng'embabega eyo tubeera n'obuvunanyizibwa obulala. N'oyogera n'omuntu n'oga nti ekyandibadde bwe kiti. Naye akalulu kano bwe katuuse olumu kituuka ekiseera n'olekera omuntu eddembe. Walaba wano kalulu akaliwo wano aka Seeke. Abantu beebuuza nti lwaki mukyala Kadaaga ne mukyalani Namuganza lwaki omu teyalekera munne. Naye oba oliawo ebyo byonna byagezaako okubeerawo naye ne bitasoboka. Ne bagaa nti akalulu kakasalewo. Naye akalulu bwe kamala okusalawo kati buba buvunaanyizibwa bwa chairman n'enkiiko enfuzi okuzza abantu abo babadde mu mbiranye okudda awamu mu ngeri etakosa kibiina naddala mbaga mulina olutalo olw'amaanyi lwe mwetegekera. Kubanga ffe tulina okulonda okwa general. Tetwagala bivudde mu kamyufu ate bitubugule okuva ku mulamwa ogw'okuwangula entebe ennene n'ebifo ebisinga obungi mu local government. Njagala kwebaza aba Salt Media n'aba media houses olw'ekisa kye mutuwa bulijjo ne mutusobozesa okujja okwetaba ne twogera n'abantu gye tutali. Njagala nebalize pastor ne banne n'abo abatuwuliriza. Tubasaba aba NRM abali eyo gyebitagenze bulungi mutusonyiwe naye tugezaako okufuba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe nga bwe tusaanidde. Tweza nnyo Honorable bw'otyo otambudde olunaku olwaleero. Tujja kwongera okutunuulira ensonga zino olunaku olwokutaano era tujja tutuuka mu bifo byonna byonna tubagaliza akaseera akalungi kadde mu studio ate bawumbewumbe. Ate twebalize Honorable Emmanuel Dombo atwala ebyamawulire ku kitebe no mu kibiina kya National Resistance Movement. Katubagalize olugendo olulungi mu kamyufu. Tuddayo katono mu dakiika zino zisigaddeyo Honorable Nsegumire Muhammad Kibedi. Ebigambo bya Honorable Dombo bikakase oba bikakasa kuba ekintu kibaddemu agambye nti ekintu kiri bulungi oba oliawo embeera ya okusinziira ku nteekateeka nga bwekoleddwa ndaba nti ebintu bijja kutambula bulungi. Okuleka few isolated incidences of course tosobola kuzeewala kubanga ne mu nsi yonna ebyo bibeeramu kubanga akalulu tekabeera very good or excellent kabeera free and what free and fair considering all ebintu ebikola ki ebikalimu. Naye tulowooza nti tusabe Katonda ne ba candidates bennyini basebo ne banye abatuuliza tugezeeko okulanga traininga tugezeeko okulaba nga tukuba akalulu tunoonya akalulu mu kitiibwa tusobole okubeera nga ate eddoboozi tulina erinaavaamu olunaku nga lwokutaano I mean kulunga nnya
especially libe nga ddoboozi lyawamu anaabawanguddwa kkiriza ebyo anaabawangudde tolina kyowangudde oyikyalinayo omulimu omunene nnyo ahead of you akwabbiri abiri mugumu okusobola okuba nga abantu bonna bagatta babeere nga bawangula akalwa tuwe ekifaananyi mu dakiika emu Emityana North mwe muyimiridde mutya Emityana North tetulina buzibu era nga ensi yonna twagambye nti twasetize precedence mu Uganda yonna gwe ne Honorable Kiwanda nti fefekka abasoose okukkiriziganya kati gwe kwata wali neekwata wano kitegeeza nti mazima ddala bwe tuba nga twakoze bwe tutyo kitegeeza n'abantu baffe abali abadde abebiwayo ebibiri fena twamaze okugatta kibayita bagatta diff twagasse diff tusobole okubeera nga tuwangula ekifo ekyo ate nkimanyi bulungi tujja kukiwangula mukama nga ye musumba waffe tetuzze kwawula mu bantu oba tuzze gatta NRM eneddiza constituency eyo NRM besides that NRM egenda kukuddiza constituency there is no question about that naye ate era n'omuntu gwe baleese oba omuntu gwereese muntu w'abantu muntu gwereese mu Emityana North constituency muntu w'abantu omuntu alumirirwa abaana abato abavubuka abakyala abakadde ebyenkulaakulana ebyenjigiriza ebyobulamu n'abantu okutwaliza oyogira kwani oyo Nsegumire Kibedi Salongo n'ebintu okutwaliza wamu muganda njagala nkutegeeze nti ffe twagala services amazzi bw'oba oganywa ku Nayikondo oba ku taapu oba oluguudo oba essomero oba eddwaliro teribuuza nti oli wa kibiina ki onkozesa facility teribibuuza teribuuza nti oli wa ggwanga ki oba ddiini ki wabula ffenna abantu because this nation is heterogeneous nation heterogeneous kitegeeza nti eggwanga ery'ekintabule ery'abantu amawanga gaki ag'enjawulo ebingi ate nga bali mu kitundu kimu nolwekyo tuteekeddwa okulaba nga tulwanirira ekyo okusobola okulaba nga abantu baffe batambula bulungi era nga babeera Salongo ekigambo ekisembayo akadde ekigambo ekisembayo njagala kwebaza njagala kwebaza gwe wennyini olwa program njagala kwebaza management ya Salt TV akaseera akatuweebwa okulaba nga twongerako ettaffaali ku nyaffe Uganda ndi musanyufu nnyo era nja kubanga always nzija bwenaaba nga mpitiddwa okusobola okwegatta kunkuyanya n'enkuyanja y'abantu okusobola okulaba nga tutuusa obuweereza tutuusa obubaka tutuusa enkulaakulana eri Uganda yonna nsaba Mukama Katonda awe abatandisi ba TV eno abatandisi b'embeera eno yonna yonna Mukama abongere ate era nange anyongere era ngene mu parliament 2021 abantu bamaze okukkiriza abantu Emityana North constituency mwenna abatumidde nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale atulaba ku Salt TV program munyi ku makya embeera bwetu bwetambudde nkyaleero tuteekwa kwebaza Honorable Muhammad Nsegumire Kibedi tuteekwa kwebaza Honorable Emmanuel Dombo ate twebaze ne tiimu yaffe efulumyemuko mu bitundu ebyebigulu byeyo ekulirwa oba etambudde ne bwana Wamala Mohamed n'ababadde emabega w'ebyuma kulaba nti program eno etambula bulungi twebazeemu abalabi n'ababadde mutuwuliriza tubagaliza olunaku olungi ebyobufuzi bwebitu bitambudde tusabe mwabali mu byobufuzi ensi yaffe temulwana ensonga muzikwate mpolampola Uganda ejja kusigalawo bagaliza olunaku olungi amanyize tusimapolo mbeere bulungi mweraba